Nsanyuse okubeera wano olwaleero nawerekeddwako w'ekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu ye minisita w'abavubuka n'okwewummuza si kwewummuzaamu okwewummuzaamu leisure naye okwewummuza recreation. We are talking about talent. Minister yono kabaka gwe yabawa omwami ono ye Hope Mukasa abayimbi bangi batandikira mu Bava Studios Erungujja babadde boogera ba legends. Nimrod tamanyi Hope Mukasa simumanyi kyo kituufu neŋŋamba nga yinga ate ebintu byangeri ebyo Hope Mukasa naye nazze naye nsanyusa okujja wano okubeerawo Spice Diana ng'atusanyusaamu. Era ekyandeese kikulu kumuwagira because to me she appears to have a professional approach to her work. Okuyimba oba okuzannya katemba oba okusanyusa abantu nga Maulana ne Rain oba Chiko ne Madrat oba okuzina amazina nga gwe mulimo gwo nga bano abaana ba Ghetto Kids. Ejo gyonna mirimu okufaana naffe abasiba amataayi. Era Kabaka bwe yateekawo minisitule y'okwewummuza ayagala bannabitone bagutwale ng'omulimo. The biggest challenge we have for the artists in this country is the amateurish approach to their work. Okuvumbula ekitone n'okikozesa mulimo. Era mwe bannannyini gwe mwena okuwa ekitiibwa. Era nze ntera okubawagira kubanga njagala mukitegeere nti kintu kye mukola kya mugaso nnyo eri eggwanga. Spice Diana akyali muto, akyasobola okutuuka ku bintu bingi. Nze ndaba bannabitone mu Uganda basinga bano ab'ensi ezitwetoolodde. Babasinga. That's a fact because I follow them. I know what goes on in Tanzania. I know what goes on in Kenya. I know what goes on in Rwanda. I even know what goes on in Nigeria. I know what goes on in Europe and in the US. I know what goes on in this industry. Naye bannabitone bangi aba Uganda balina small ambitions. Kyenjagala mwejjemu mwenna abali era nsanyuse nnyo okulaba nga bannabitone bayitirivu abali wano. Nsanyuse okulaba Shiba, nsanyuse okulaba Bebe Cool, nsanyuse okulaba Sophie Gombia, Bigai, Catherine Kusaasira, bonna bali wano. Bangambye ne King Mike walina de simulabye. Saha nnyimbira bulungi nnyo ennyimba z'enzaagala. Kababuulire mulina okuluubirira ebinene mwe bannabitone
leka kulowooza nti wazimbye ennyumba wataddeko amategula waguzeyo akamotoka Katikiro akumanyi ebyo tebimala olina okuluubirira okuba omunene. You must work your skins off. Naye twazze kusanyuka saagala kubakooya naye njagala mumanye nti bw'oba n'ekitone nga tokikozesa obeera nga atakirina, bw'otakirwanirira obanga atakirina, bw'ogendera ku bantu bye boogera tojja kuwangula. Awo nno nnyabo weebale nnyo okutusanyusamu, weebale okumpita. You also have courage. You also have courage. Okujja mu office yange nonnoonya nondetera ebbaluwa. It takes courage. Nabadde siyinza kumuyiwa ate ono Spice Diana yenna mukwaya wa Mbogo ate ab'Embogo baba bakyala bange n'olwekyo kale Spice Diana nkwagaliza birungi byereere mu lugendo lw'oliko. Tobaako kikuugula, bakiyita focused. You have to be focused all the time under all situations. Siyinza kulaba kikuyinza kukulemesa kuwangula. Era mu abayimbi mwenna njagala ne bannabitone mwenna njagala mutambule nange tuzze Buganda ku ntikko. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Katikiro just ekintu kimu kyokka, manager ngambye nkuwe flash zino, kuliko ne key holder. Manager Roger bw'osobola okutuuka wano jangu, osobola okukabikula flash giteeke mu motoka, obuyimba bwa EP bwonna buli okwo. Akakuka kano n'owekitiibwa kati mwabamanyi oba mumpaayo mekamekaawo si bwaweerere, ate engeri gy'ogambye Spice mukyalawo oyinza okugenda naye ffe ne tugenda mu maaso ne kati. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Manager Roger ajja genda mubuuzeeko wali ndowooza. Okay. Teacher. Jangu tumalirize show. Pastor Bugende nawe jangu kino tukiggalire ddala omulundi gumu. Terako microphone eriwa. Okay. Yeah. Aha. So funa flashes. Katikiro akulemye okujja mu ssente. Engeri gye yatutte ebbaluwa agenda azeekimire. Kati mutadde ku mmeka? Why? Mutadde ku mmeka? Kati basponsa be twandisookeddeko naye sooka ogendeko eyo emmeeza eyo. Sooka oliddeko. Nze nkubulira gy'olaga. Genda wali? Ku mmeeza eriwa? Muwaneko mukono. Amanye gy'alaga. Aha. Musumba J. Soko some namba eyo. UBK 244J Subaru opakinze maaso ga Katikiro. UBK 244J Subaru. Okay. Meg Holdings. Nice. Thank you very much for coming through. We love you very, very much. Pastor Jangu bannange. Ne Spice bw'aba asobola okudda naye akomewo. Yitamwawo. Njagala bagabira flash buli omu agiteeke emmotoka ye. Manager Roger waliwa? Aha. Kazindalo kawe Meg Holdings. Mevec Holdings. Omukwase ne flash nzambulire meka zampa tudde ku mulala. Ne Mizaya wali awo. Aha, Meg Holdings okoze otya?